munana mwenda ejine emitwalo 10. Enkola ya Parish Development Model yatongozebwa gavumenti mu mwezi gw'okubiri omwaka gwa 2022 n'ekigendererwa ky'okujja bannayuganda mu bwavu nga babawa ssente ku miruka gyabwe. Ensimbi zino zaalina kuyisibwa mu SACCO nga buli mmemba aweebwa akakadde k'ensimbi kalamba. Kuba baazimpa nengenda nenzikozesa nenkola byenkoze nensobola n'okubaako ebyange byabyenagulaagula. Okuva enkola eno bwe yatandika okuteekebwa mu nkola, abantu bangi bazze bagikubamu ebituli olw'enguzi gye bagamba egifumbekeddemu okugeza abantu okuweebwa ssente ezitawera, abakulembeze okuteekamu abantu baabwe n'ebirala bingi. N'emwe za gavumenti za buli muntu kunaza kundi bwacyanguwa zikuzenda banyaho emitwalo 15. Akiko kananiye kasirinze emitwalo 21 emitwalo 20 ngene lizoba nazigarukana ndeganisa kunyuza kuzikolesa ikintu nashimiye kuba nizikora nzikozesa mobayiro bazinyaki collection kibera sino kubanga twatandika mwezi gwa mukaaga gwa musanvu gwa munana data yetutawanya nnyo ku bintu ya PDM. Ekyokubiri boja mashine yinza kugana. Ebimu ku bino byeyolekedde nnyo mu kaweefube w'omukulembeze w'eggwanga gwabaddemu okutalaaga eggwanga n'akizuulanga ebirumira bisusse mu nteekateeka ya PDM, bw'atyo n'alagira wabeewo enkyukakyuka eziba zikolebwa. Gavumenti ekkaatirizza nnyo nti tejja kuttira ku liiso abakenuzi, tejja kuttira ku liiso abo ababadde basaba kyoja mu miro. Kati ekisaliddwawo kwe kusooka okusatulula obukulembeze bwa SACCO za PDM zonna buddemu okulondebwa ku miruka. Buli muluka kugenda kuba n'okulonda. Era okulonda kulina okukolebwa ng'ennaku z'omwezi 3 June tezinnayita. Era ku mulundi guno buli mutuuze wa kubeera mmemba mu SACCO ya PDM wadde nga taaganyulwe mu nteekateeka y'okufuna ensimbi. Gavumenti mweno feezi gye tuyingiddemu egaziya empeereza eya PDM SACCO. PDM SACCO ya ffeene eyamba abantu mu kulonda enterprise mwe bagenda okuteeka ssente, abazungu kye bayita enterprise selection. N'abakulembeze abagenda okulondebwa nabo bateereddwako amateeka okwewala enkola ebaddewo. Ababadde beetaba mu kulyako abantu ssente mu nguzi mu bulyake abateekako ku lisiti abantu abatalina kubaako, gavumenti egamba abo tebalondebwa. Obukulembeze bwa PDM SACCO tebuliko ssente bwa bwereere. Ng'oggyeko okukendeeza ku bulyake n'ebibadde bitatambula bulungi, amateeka gakyusiddwa nga gagendereddwamu okusobozesa buli mutuuze w'ekitundu aganyule mu nkola eno. Kati bammemba ba PDM SACCO bali ba bika bibiri. Ekika ekisooka ze enterprise groups nga bwe babadde. Ekika ekyokubiri ekikulu ennyo nti buli mutuuze ow'omuluka asobola okubeera mmemba wa SACCO. Eri abo abatannasasula, gavumenti terina kutya kuba bakyalina akadde nga tebasuubirayo muntu anaalemererwa kuzza nsimbi zino. We tuli mu Uganda tetunnabaako kufuna bantu bamazeeko emyaka 3 okuva lwe baafuna ssente ezo. Naye ziriko grace period ya myaka 2. Abantu abasinga kati abaasookera ddala baamalako ejja emyaka 2 era batandise okuzza essente zaabwe emyaka 3 teginnaggwako. So temweraliikirira nti ba defaulters weebali tebannalabika ku emyaka 3 teginnaggwako. Enkola ya PDM okuva lwe yatongozebwa yakasaasanyizibwako obusoba mu buna mu SACCO ez'enjawulo ku miruka egy'enjawulo. Andrew Kagwa, Agafeeyo, Spark TV.